Zabbuli eya 56 ya mukulu w'abayimbi ey'ekiyona Seremu Lekokimu, Zabbuli ya Dawudi. Mikutamu, Abafirisuuti bwe baamukwatira mu Gaasi. Okwesiga Katonda. Onsaasire, Ayi Katonda, kubanga abantu baagala okummira nze, bazibya obudde nga balwana, nga banjooga. Abalabe bange baagala okummira obudde okuziba, kubanga bangi bannwanyisa n'amalala. Buli lwe nnaatyanga neesiganga ggwe. Mu Katonda, mu kigambo kye mwe nneebaliza, Katonda gwe neesize siritya, abantu obuntu bayinza kunkola ki? Bakyusa ebigambo byange okuzibya obudde, ebirowoozo byabwe byonna byakunkolako bulabe. Beekuŋŋaanya, beekweka, bakebera ebisinde byange nga bwe bateega emmeeme yange. Baliwona olw'obutali butuukirivu? Mu busungu bwo suula amawanga, Ayi Katonda. Gw'omanyi ennaku yange, oteeka amaziga gange mu kasumbiko. Tegaawandiikibwa mu kitabo kyo? Abalabe bange ne balyoka bazzibwa emabega ku lunaku lwe ndikukoowooleramu. Kino kye mmanyi, nga Katonda ali ku ludda lwange. Mu Katonda, mu kigambo kye mwe nneebaliza, mu Mukama nditendereza ekigambo kye. Katonda gwe neesize siritya, abantu bayinza kunkola ki? Ebirayiro byo biri ku nze, Ayi Katonda, ndisasula ssaddaaka ez'okwebaza gy'oli. Kubanga wawonya emmeeme yange okufa, owonyezza ebigere byange okwesittala, ndyoke ntambule mu maaso ga Katonda mu musana ogw'abantu abalamu.